Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesi tolekede ka cinema cafe tolekede akatunda akagenda okubeera ngako omwenda nga bagamba Action Triggers Film Production Chikankane Squad Film Production Shams Production bebakasima ke tolekede akawungezi kolwaliro njagala wekanye nabagamba tubira wano ku channel yafu ya Lutakome Tony Kayanja nga twekanya gwe just chenkusaba kiri ekintu kimbeera ngo subscribinga osobola okubanga wekanya cinema zona atenge eno yoka season yetugenda okuleeta tukyabateekera tekerera nga tulina kitubateekera tekere kigenda okubeera ekinjawulo ekyakabi ekyalagirwa so kyenkusaba kimu kyokka kubeera ngo obeerako subscribing abeera ngo sharinga otegeeza abasigadde bakwate ku bagira sobola kubanga batweyungako mu ngeri emu bendala ate tuwagire sinema zaffe ezi Uganda kintu kikwasaganye banayi bwe tubanga tetuwagidde nga faani anaatuwagira tuolekedde nga bagamba Lutakome Tony Kayanja Doni Munyagwa Lutakome Tony Kayanja bawandika olugero fuluma yo no fuluma kakali jukira twakoma nga sibe yali ali mugezaako kwasaganya okuddukadukamu atolooza teagenda n'agwa ku salongo amugamba salongo sebo nze Nalongo twazaala abaana kati amakoluza teyagayingira omukyalo oyo mumanyi sokotu yagamba simumanyi okakasa kale mumanyi omukyalo oyo mumanyi akasira akayite yamusinkana kuwulira abaana baffe ayina abaana byatuzaalira simanyi sijja kujjukira omukyalo talina abaana baffe abayina ekyamazima ayina abaana baffe yazaala abalongo ayina katone babiri omanyi nze noono baana kati bw'obeera ngo tetulina abaana kati gwe kijja kitya okubanga gw'olina abaana fe abaana bakyatubuze kitegeeza mu famire yaabwe balinganga onogamba nti baali tebazaala famire yano balaka bagimanyi bulungi nnyo amugambe kijja kitya okubanga ffe tumaze mbufumba ebbanga eriwererako ddala nga situlina mwana yenna nga gw'olina n'abalongo kijja kitya onagamba ssebo yafuna abakazi ssebo n'abawa ennyumba ezaalagirwa nze ndi eri mbonaabona Nalongo waabwe ke kaseera n'ensira eyingire siina kyakkola munnange ate muleka soobera Nalongo wabawo ekyokukola oba olina kusira eyinga nakuzza bulamu gasiya mbwa za ku kyalo sibaali eno onagambye seba alina balongo alina n'abaana baffe uwonani gwe kiki naawe anti wabanga ayina anti waba alina abaana nga abaana bo kitegeeza bwemba muganda wo baba baana baffe baba baana baffe gwe no tosinika ebinnyo mukyala wo nanga mukyala wo nanga bamutya komaawo mugani musinkano yogere naye nze ngamba lisi wandigeze noyogeramu n'omukyalo oyo nolaba tuyinza otereeza ku nsonga bw'abanga kituufu alina abaana tufune kubanga nze manyi famire yaffe ekyamazima twatomerwa endiga wamolaba yo rasta yes man rasta ja blessings janka tyomperekereko nywende muti omukazi nze Edwin oli bamwita mwana sagala kumanyiro natambulanga kablaza yasaraze wa mukope kiringa onogamba nti wegomba vije kyam byakola katono naye ono yeserebu we inokongojja ngo mukulu wa kongojja uridi yamwadde n'obubudamu yazze kuba nese bamwadde obubudamu nkumanyaga na makaga abapangulukufu kali yajja asinkane Nalongo Salongo aze kusinkana Nalongo bogeremu ko nga abakulu yamusanga atudde erudda alannamye oba yamwagala koki n'abakazi nabo kye baagala kikutu kikubula labo omuntu gwe yayagala gwe sembera yeri gwe mwana tonsindika sembera yo tozole yalanka simanyi yagala kuzera gasiya wamma banange Salongo tata w'abaana bange nse Nalongo munayi Salongo oli otya jangu sembera kumpi munayine sembere wali Nalongo kakati pulani ki ono adulingi nasoka yanjorodo tandikira ku nsonga naawe Edwin ogambe gwani nze Edwin ngenda kusaba soko je wano obusiru bwo gena asoka enjogereko ko ne Salongo maana urawe kansindika kademu nkugambe fuluma genda tuogeremu nze ne Salongo fuluma togere kazereya ora wazuri aranka sebo nze ni musajja wa manyi makagano mwana sagala kunkyankaranya nze Nalongo nyomba nkukunamira fuluma tojja kubaako nakyo nkola nkugambye fuluma sagala mwana byakunkyankaranya simanyi oli rasta fuluma ono omusegazi oya mwana atega akasawo ko ku lusoto mwana naye easy
Genda twala ebipale byo gasiya. Totuwoganira mbusimanya bigisimanya rasita simanya genda. Masalo. Wama mukuru Salongo Haji Salongo. Sinze nalo. Kakati muna yense Nalongo kitegeza tonkwatako. Bana ina abana. Ogambye olina abaana nti Baluwa. Bana baliwa. Abaana bali wajjajja waje nabasula kasawa genda nange ne mbasule. Kakati lwaki toze nabo? Ate nze nabadde manyi nti ogenda kubeera yeno nange nabadde nziruka byange ne nkusiŋŋaana. Bali ludda wakati. Kati bali ludda wanjagala kakase bakitufunye n'abaana bali wajjajja wawe mu kyalo. Kikyate. Kakati olaba. Soko ulirise. Olebya karantini nabiwedde. Tujja genda kuba. Yamugamba singa bino byo nabiwedde bya karantini tujja kwateko tuge tusinkana abaana naye nze ngamba twandisigadde wano redi mbadde sina na jinebaka. So kati mbadde ngamba. Mbadde misinga. Ukimaze mbadde nkumisinga sweetheart mwami wange. Ukitegere wayina omukwano akaseera kayitima wekereka nawate kundeka bombeera. Leka kunsula omukwano butonateera. Soko lindeko naawe. Tugende mu kisenga nti mnange tobitegeera tugendeke njagala gendako kugamba nambule. Ayagala kulambula. Raba ayina omukwano. Wow. Yawuliranga omukwano gumujjudde. Sweet munaye ng'olabye BBC. Bamukonya akagere. Banaye ali mukwano. Ne Nalongo. Gwe Nalongo. Mwana Nalongo yakola mugwe. Aya basi tugende Salongo. Wallahi uyu n'abatazaala balongozi si bumutwala. Niwe basibange sebo ha. Laba nono musirumu yakopye mukama wawe biyebaka nono biyebaka. Mano bajja balina lava agenda okutuuka ngono seba agudde kagaramirisa agudde nge yazimba amaka. Nalongo tannalaba Salongo yakalaba. Gwe sebo ki Calvin. Laba sweetheart udaboli bwagudde. Agudde kigaggagagga. Gwe sebo rasita. Nze Edwin mwana mulekerawo okwogera erinnya lyange kifuula nnenge. Vaayo byonna kyolwe bagwe Edwin bagwe Edward bagwani gufuluma vaayo. Tugenda kawolongojjo kati. Bagenda mulambuza na mugongo. Lasta mwana nkubereddewo. Mwana laisa nkulabe kubereddewo. Tuyina okugabana kyonna ky'obuulidde nange mmanyi no kirya. So kati saagala oveeko ku ssaawa esebe tuyina okugabana. Lasta tondagibwa. Gulira. Amugamba ni mwana okumanya abarasa batumaavu amugambye muze balina okugabana tamuvaamu mu kaseera ke kasembayo akoze kwalaali bwe kuba kwatamu tukwatamu aba yamugamba sio tuba bakwatamu tugenda kwatamu abantu babiri tulikwatamu byokka bwe tuba bati ani gwe mugabana mumpise mandazi nti gasiya fuluma ani gwe mugabana Furuma gbayo mute ba mugabana mungabana nga amatoke furuma rasa yagamba no saga nze sigenda nze muno si furuma rasita bantu ala mwana gwe tolaba genda mwana zinange sagala gabana tugende furuma ani go gabana na kanikinike genda Gasiya mbukunga bana munga bana ndi matoke genda kibadde kiki mwana rasta okoze bubi twandikabanye ekintu Gwese mbusimanya ala kunga bana nono nabadakiriza mu kusooka munange switi bireke ebyo nasigaza mabanga atoza bagenda kulambula na mugongo kagara kasira nga ketolola nagame tuli kubapanga tuli katundu kamunana mune wa kamwenda kenga wise wakasira Nalongo yakwate kubona asoka avayo agino kutukano nga mbutufu wano wali date wakyafu kyuka ye Nalongo mukazi muyonjo tayagala nnyo bintu bya kukyafu wala yasara wasoka alongosa amakage ye kirungi yakolamu yumu ku bakyala betuyita abalagirwa bakawa yakolamu ssebo n'asooka atereza bulungi nnyo amaka genda otuuka eruda waliwo ettaka oh my gosh waliwo ettaka gwe ssebo kabulaza ssebo mukulu n'ennaku zino anaabako ennaku zino asula bulungi
Vamos kuna kulia okia. Vitu vya navyo. Wale wote yana kunatoka kudamshura nange. Sana babi. Ateduli. Na mugamba sebo tuyagalagezako kuna batoja kudamusura nange ekyo njagala okitegeere. Nanti najja nabi. Kemo nabi. Just Mbusewo yajja anabyo mulundi gwe yasooka okujja wano lwaki ki ekimunaaza ye kasaanaba okunaba kwe kumala omwezi mulamba ng'akyatukula so kati ekimunaazisa nga kati mu budde buno kibala batakiraba olaba kabulazi naye geno naye mwana owunya mwana nagambye nawe naaba mwezi ebyo byokunkyakana nnyo okulaba buli kasenze si byagala onaaba ki bagenda kusasula olina osasulwa ng'onaabye ese nga ndibwerere sooka onfunereyo ensunasunamu wano olina engoye nnyingi wanoona Mbamba yatengeneza biki zino zonna zikola biki kino kyabakadde nnyo nawe mpakupa kwega akasaba kamuvubuko amuwadde no ku ngoye ate nawe omanyi byabaddewo katotovevenga muwadde ku ngoye naye mwana lete saati kino nedda sebo nkuba ki NRM sebo mpadde NRM gyo yagala nyambale yambala gwe va mukwasa mu boyine saati yonna gendo giteekamu sebo ng'NRM munyimidde bitya waliwo neeyo ya kivaava bakikooti ate nakyagala oli kyabadde asinga n'okwambala wali oyigga bino sijjadya yinza ani ayambala ebyo ebyekisiru naawe mpita mu siru Nalongo yeetala laba n'engeri gy'alongoosa asooka n'akekinaza olubina n'alongoosa alongoosa maka ge ssebo mwana omanyi okugwa mu ssente agudde mu maka g'amaanyi ga kabi yalowooza no ga mukulu kyokka oli yajja kukyala laba amaka gendimu ekyo kye bayita okunaaba olweza nga temwalimu buza yawulira essanyu yawulira essanyu Nalongo no naye alabika si mwangu yaliko mbina ebiduula kubanga byeyekola byokka muganda wange alabika siwe yaliko mbiduusi bino mbagambye ku Lwokutaano tulabako 10 tulaba buli Lwakusatu n'Olwokutaano so tubeera wano nga tukikwasaganya ate nga bwe mbategeeza ne mbagamba nti situgenda baleetera kano kokka tulina bungi bwe tuli mugezaako okubanga tubateekerateekera ate nga bugenda kubeera bunyuvu nnyo so kyenkusaba kimu kyokka beera ng'osubscribinga beerako osobere okuba nga onyumirwa ebyakabye byalagirwa ni mwana gwe naawe amukuba eno tonkuba katofaali gwe ndeka mpumule Nalongo yakava okulongoosa wano kyesimanyi oba kiyinza okugezaako musanyusa yakava olongoosa atuta akaddeke negwe naawe webake bulungi kisiraani gwe kyebaka kitya webake bulungi nze tontekako gagereego twaha kawude badaayi kati Nalongo ajja Nalongo agenda okutuuka bali mu ntebe zalongooseza ne mwana mumanyira ebintu nakavo bitereza gashi yatuukirako ono gwe vaayo gusirani gwe vaayo nongosiza amaka gange oli mu kutyankaranya furuma yeno Salongo alingangaga furuma kigende ebyo kitwala ebinyo byakyo wama Salongo ino Salongo taminako buzibu wama nakamalo bitereza kyokka sweetheart banaye ayomba Salongo nadduka twadduka Salongo ono talina kutuulamu naye kwalina otuulamu weka Salongo naye bamugambye naatule wansi mu ntebe ze tuula wansi Salongo nawe tuula wansi kati we bituuse kale ngenze wabweru ongobye karate Salongo ogenze Salongo mwana Nalongo yayomba yadda maaso katereza ayagala nakukaaba se bino byesaagala omuntu notulezidderaddawo ne babikyankaranya kyokka ne Salongo yennyini mwana
emutufala abantu sigenda basobola yarabanga kituufu bano bapangulukufu ayinza obutabasobola. Yeah. I should come up with some rules and regulations. Kuba bana bantu balina okubeera. Yagamba kati watuusa agenda kufunayo engeri y'ekirowoozo alina kyalina osooka opulaninga. Walina okubamu amateeka agafuga ewaka. Alina osooka oteekawo amateeka oba si ki bano bagenda kwefuula bakawa ate kyatayagala beefuule bakawa mu maka gano. Kati kyeyakola ng'afuna peeni afuna olupapula. Gano amateeka obanga togawandiise n'obeera nga gwafuga mu maka gano bayinza oteekawo embeera. Kati asazibwa lisa asooka awandiika amateeka amanyi nti lino etteeka lino singa omenya lino etteeka amaka gano obeera eliminated. Gobeera mufu. So kati alina okuteekawo amateeka. Terina kuva mu kifo kino. Eyo emmeeza terina kuva mu kifo kino nene entebe. Nga nze namaka wano nyina okulamulira nga namaka. Kakati ng'asooka atuula afuna olupapula bulungi nnyo olina oteekamu amateeka. Teri gasiyambwasa ku kyalo soka embaga amateeka. Teri kuleetawo oluvenge, teri kuleetawo kajanja, teri kuleetawo lumanzi. Nze nfuga amaka gano. Kakati etteeka erisooka namba 1 yajja asooka ali pulaninge. Era bwatyo natandika okuwandiika mu kaseera ako kennyini. Njagala weekanye. Nagambye tuli ku bapangulukufu era nga tuli katundu ka 9 sofa. Twala akadde. Mateeka sebo gaali gawerera ddala. Amateeka agafuga. Amateeka agafuga amaka gano tuli kuteekawo mbeera. Mateeka mangi galinga 10 oba. Mateeka gawe. Kali amateeka gawedde kati kyekiseera asobole okubanga agabaga. Ebyokwebaka embolera ne bazuuka. Bino ne bibakambolera so ne babazuuka ssaawa 8 mu maka gaani. Gana amaka gange nga Nalongo ne Salongo ate size Nalongo nze nfuga ebisinga. Emanyira n'okumanya. So saagala abantu bateekawo mbeera. Kati ng'atuuza olukiiko. Lwansonyi obadde kumbaddeko. Kali yabagamba nti ensonga gye mbayisizza munaasonyiwa okuba nga majje ku bimbaddeko naye kati we tutuuse tugenda teekawo okubaga amateeka. Saagala muntu akole ekintu nga twefuule bakyetwala. So kati njagala muwuliriza amateeka gano ate njagala mugatambulire kanamamenye etteeka lino obeera eliminated. Gobeera mufu. Kaakati gagano mwana totuwa nnyo mateeka g'amaanyi. Ebyo bintu tetubyagala obanga si ki ojja kukwate kuba ofulume gwe. Please keep quiet. Ngenda kusaba sirika wansi. Sirika ndi mu kuteekawo mbeera yakubagamba. Kaakati etteeka erisookera. Etteeka namba 1 teri kuddamu kubaka ebibi. Teri kwebaka mu mboleera. Mbusimanya mwebaka ne mugira ne muteeka emiwunda eri erudda. Teri mulina kutukuka nga bukyali mudde bwe mba mbyetaagidde mukitegedde. Njagala buli kimu nga kiteeredde muli bweru mulongooseza buli kimu kirikirya saagala kuteekawo mbeera. Lyetteeka erisooka namba 1. Etteeka namba 2 bwe mba njogera saagala muntu ajogera nga njogera. Njagala mumpe ekitiibwa ndi mukyala mukulu mu maka gano ndi Nalongo. Singa mmaliriza then nga mulyoka muddamu. Abayagala okubuuza ng'obuuza, abayagala okuteesa ng'oteesa. Naye mwana amateeka g'otuwa ate mangi nnyo naawe olinga ng'afuga obwana bwo. Gwe sirise ekimwakyo naawe gwe tolina namakulu wano mu maka. Etteeka namba 3 muwulire. Dino etteeka nno ly'amaanyi njagala muwulize n'obwegendereza. Gwe njagala ompulirize etteeka lyenkuwa. Gwe naawe ssebo temukkiriza kutunda Salongo maaso singa amanga kwegamba temulina mutunula maaso mujja muleeta obuswandi. Tokkirizibwa kuwa Salongo kintu kyonna oba mmere oba kyayi oba kinga nze simuwadde nze nteekeddwa omuwa mu maka gano nze kawa mu maka gano. Singa ntegeera yonna gyonna ky'omuwadde nenkitegeera ojja kunzijjamu musera. Ekyo nkimanyi naye mwana tutegeddwa ebisinga bateekeddwa bikola nga bikolera muko. Etteeka eriddako muwulirize. Singa nsanga akantu akakyafu konna mu maka gano wallahi nja kutta. Ekintu ekitibwa buyonjo kyenjagala muteeke nnyo mu nkola kyenjagala mugoberere kyenjagala mutambuze. Saagala ttaka saagala bwe nninyanga lwakataka. Singa nsanga wakataka gobeera eliminated. Ekyo mbabuulidde. Njagala lisi kwegamba buli kimu kikwataka n'omutindo nga munyiriza akafu. Kiraga nti nze Nalongo ne Salongo gano ge maka gaffe.
sagala mbere disorganized njagala mbere ng'ekintu kiri kiriya mukitegedde. Nalongo yabaga amateeka yayogera amateeka etteeka ne ligenda maaso ndowooza gali amateeka nga 10 ge yawandiika gwe sirika nga njogera. Nalongo yayogera amateeka ne batuuka ekiseera ne bakuwa amateeka ne banyumya ne badda ne ku byabwe. Bane Nalongo nawe komya amateeka. Nalongo temuteekeddwa kukola kintu kyonna ate gwe Salongo saagala obeere musiru. Bane temulwanagana amateeka gatuuka ekiseera ne gabalwanya n'obbalwanya kumanya gaali mangi. Amateeka gaali mangi. Nalongo yatuuka ekiseera n'omutwe ne gumuluma. Dino lye lisinga obukulu erisembayo bawa. Kuddamu kulaba TV makagano. Teri kuddamu kulaba TV okujjako. Kutandika kulabibwa ku Friday. Ku Friday, Saturday ne Sunday lwe tulaba TV. Okujjako nze ne Salongo ffe tulaba lwe twagadde. Bulungi ate remote nze abeera nayo. Remote yabeera nayo mu kisenge kye. Ne mwana agamateeka gwe mwana. Obazoleyo oba kikinze. Obazoleyo nze mbagambye saagala byakunsinikirako bugannyo gammwe. So kati mutegedde amateeka. Okulabisa Salongo ebyobuseegu. Saagala mulabise Salongo byabuseegu ave mu mbeera nga nze siri sitede seetegese. Mukitegedde. Njagala mukwata amateeka go n'obeegendereza singa omenyako etteeka limu lyokka ekyamazima ojja kakasa nti Nalongo nze Nalongo ebyaddala ate sivana kubanga ndi Nalongo wabula ndi Nalongo gwe bayita kawa. Muwulidde amateeka kaakati amateeka bwe gatyo bwe gagenda okwasaganyizibwa singa bamenyako etteeka limu bwe riti ensonga ebeegezze. Tulabagane mu 10 ku Lwokutaano. Kyamuzi Production kopisigaza fulambalamba. Assalamu alaikum mweraba.